Banaye mbalamusiza mbadde mbabuzeeko naye nkomyewo. Nyine ensonga gye njagala twogereko. Waliwo abasajja babiri ba propagandist ba NRM. Balina ekintu kye batambuza era ne Museveni atambuza ekintu ekyo. Okitegeera NUP they don't have ideology. NUP they don't have ideology. NUP tetulina ideology. Naye ng'ekigambo ideology mulowooza kitegeeza ki? Ideology kitegeeza is a system of idea. Okitegeera or ideals, especially one who forms the basis of economics and political ideas and policies or political theory. Mukitegeera ekigambo ideology bwe kitegeeza it is like a theory or policies, political theory. Fe tetulina kwegamba tetulina ideas zetutaddewo. Kitegeera mu politics oba what, fe tetulina birowoozo. Okitegeera kye bagezaako okutegeeza ekyo ekigambo Museveni akyogera nnyo tulaga nti Kyagulanyi does not have ideology. NUP it is just ekisinde tebalina ideology. Okitegeera that is one thing of manipulation and blackmail. Okitegeera n'okutulowooza nti ffe bye tukkiririzaamu, n'okutulowooza nti ffe bye tulwana tetubimanyi era tetubitegeera. Okitegeera ekigambo ekyo bakikozesa nnyo ku TV naddala lw'omushana n'oyo omusajja simanya ye Rogers Mulindwa bwe babeera ku NBS. Okitegeera batera nnyo okukozesa ekigambo ekyo. We lack ideology, we don't have ideology, we don't have ideas, we are just fighting. Okutulowooza nti ffe bye tulwana bya kisiro era tetubitegeera. Oba okitegeera that is one fight of kwegamba eyo yengeri emu ey'okutumanipulatinga n'ey'okutukakkanya. Okitegeera eyo yengeri emu eya propaganda, eyo yengeri emu ey'okutunafuya okutulaga nti ffe bye tulwana tetubimanyi. Okitegeera ffe bye tulwana tetulina na bitulwanya. Okitegeera tumala galwana tetutegeera bye tulwana. Kakati njagala kuddamu abasajja abo abakulu abeebuza amagezi ne Museveni waako era atera okwogera ekyo ekigambo mbuffe aba Kyagulanyi talina ideology zatambulirako. For us we have ideology. We have ideology of democracy. Mukitegeera basebo ffe tuyina ideology ya democracy. We have ideology of fighting corruption. We have ideology of service delivery to Ugandans. We have so many ideologies. Okitegeera those are our policies, those are our beliefs. Okitegeera so bagani batulowooza nti bye tuwagira tetubitegeera era tetubimanyi. Okitegeera ekigambo ekyo bakitambuza nnyo era buli Museveni interview gy'akola atulaga you see Kyagulanyi does not have ideology, does not have ideology. We have ideology. We have ideology of democracy. We have ideology of fighting corruption. We have ideology of integrity and discipline. We have ideology. We are not just fighting fagala nti tetulina bitulwanya. Okitegeera that is one way of manipulating us. That is one way of malicing, kwegamba okutu blackmailinga n'okutumalisinga n'okutulaga nti bye tulwana tetubitegeera, bye tulwana tetubimanyi. We are just fighting fagala tetulina kitulwanya. Okitegeera so ekyo kye mbadde nze okwogerako olwaliro kubanga bawabya bangi. Nyina ensonga lwaki njogedde ku kigambo ekyo. Nyina omwana eggulo gwe nasanze namalamu nnyo amaanyi era nandaga nti ebyenkyukakyuka byamutama era ye byamutamira ddala. Kyagulanyi akolagana ne Museveni ne mmanya nti abasajja bano batambuza nnyo propaganda ne banankyukakyuka mwenna mufeeyo mwetegerere, mufeeyo mumanye, munoonyereze, muyige, muleme kulaba bitivi ebyo eby'e Uganda, muleme kufukasinga ku bitivi. Mugana ne bufukasinga ku bitivi ne bibatwala obwongo. Ebyo ebitivi babicompromisinga. Ebitivi biri mu ampiti za NRM, mu ampiti za state. So don't expect any amawulire agali awo agategeerekeka agakuyambanga gwe munansi okubaako kyotegeera togenda gasanga ku Bukedde, ogasange simanya ku CBS oba BBS, ogasange ku simanya ku NBS. Those are state medias. Okitegeera munoonyereze gwe weka wetegeerere nga tonnawuliriza abo abasajja ebigambo bye babagamba, musooke nammwe mwetegeerere. Okitegeera so ekyo kye kigambo kye mbadde nze okwogerako olwaliro kubanga ndaba bakitambuza nnyo. Nalabye ne speech ya Museveni ndowooza yamabegako awo ng'era azalawa ng'atulaga for us we are just fighting, we don't know what we are fighting for, we don't know why we are fighting, we lack ideology. So please, we have ideology of democracy, ideology of service delivery,
ideology of discipline and integrity, ideology of everything. We have a good ideology. Twina ideology ennungi. Kati nze mbani njagala kubuuzayo aba NRM. For you have a 40-year ideology. Era mulina ideology ya myaka 40. What tangible thing have you ever done to Ugandans? Kintu kye kikwatibwako era ekirabwako kye mwali mukoledde bannayuganda oba okitegeera mulyoke mutu blackmailing mutulage nti ffe bitulwanya tetubimanyira tetubitegeera. Ekyo kibuuzo kigenda eri bonna bu propagandist bwa NRM mwabaludde mu buyinza era balina ideology ennungi. Kiki kye mwali mukoledde bannayuganda era ideology yammwe eyo yabalagira kukola ki bannayuganda? Because for me I know that NRM, you have ideology of theft or bubbi, you have ideology of corruption, you have ideology of killing, you have ideology of impunity, you have ideology of Musevenism. So that is your ideology, and that ideology in full is useless to Ugandans. Teina makulu okitegeera. Muleke kutulowooza nti ffe byetulwana tetubitegeera.